Tandise ne video eno nkulese owulire ku sound ye box ezijjudde sente bwe zivugamu nga bagenda maaso n'okubanga baziyuzayuza n'obwambe oba okuzisala okusobola okubanga bazigulawo wabula munda nga mujjudde omutitimbe gw'ensimbi kavu ne kavu. Mukwano gwange mweje mugulira amabokisi okubeera nga muterekamu ebintu byammwe obutalumwa mmese ko n'engoye ez'enjawulo. Abalala amabokisi babadde nga bagagula ne bagateeka mu mayumba gaabwe basobola okubeera nga bapakiramu ebbando n'ebbando z'ensimbi. Mukwano gwange kubyamu akafaananyi nga buwumbi na buwumbi bwe bugenze maaso n'okubanga busangibwa mu maka g'omu Justin omubwati wabula ng'akolagana bukolaganyi na muntu mulala nga ye talina kyali mu ggwanga. Kati nno mukwano gwange awo nga tuvuddewoko katonotono ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 Sande omwezi gwa Maayo omwaka 2026 okusinziira mu mawulire agava mu nsonda ezeesigika. The Uganda People's Defence Forces are holding 2 staff members definitely attached to the office of the former Speaker of Parliament Anita Among. Nti wabukeredde ekiro ky'olunaku olwaleero nga waliwo abantu babiri ab'oku lusegere ennyo olwa abadde sipiika wa Parliament Among be bagenze maaso n'okubanga bagombyemu dda obwala. Okusinziira ku mawulire nga bwe gavaayo, ababiri abakwatiddwa omu y'abadde akulira security ya sipiika era nga musirikale w'amaanyi nnyo nnyini ddala okuva mu city. Mutera okulaba abasirikale abo abalina akantu wano ku baji abo abatera okwambala black wano nga waliwo akagambo city. Abo kati abadde akulira security detail ya sipiika kigambwa mbu ye yagenze dda maaso olw'okubanga agombebwamu obwala. Teno yo wobanga omugjeeko omulala abadde omu ku ba staff oba omu ku bakozi ba sipiika wabula si abakozi ab'ewaka. Mukwano gwange tolowooza nti njogera ku maid era nga bano kigambibwa nti baatwaliddwa dda wali embuya ku CMI bagenda maaso olw'okubanga babuuzibwa kajjojijoji w'ebibuuzo n'okwongera okubanga bayambako mu kunoonyereza okw'omusimbi n'omusimbi ogwasangiddwa ne sipiika n'okwongera okumanya butya sipiika bw'abadde ng'afuna obugagga obw'omujjirano obungi ennyo nnyini ddala obusukka ebitundu 10 oba 10 ku nsimbi sipiika zagenda maaso olw'okubanga afuna ng'omusaala. Kati nno nga tuvudde awo ku ky'okubeera nga kiri confirmed nti abalinaanaganye sipiika oba abamu ku bantu be ab'oku lusegere babiri bagenze dda maaso olw'okubanga bagombebwamu obwala era saawa yakubanga banukula ebibuuzo eby'enjawulo. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno, in fact nga tetunagenda kwa mukulu oyo, amawulire agaliwo gagamba nti buli kyesi omuntu abadde alina akakwate ku sipiika nga asuubirizibwa okubeera nti alina engeri gy'abadde yenyigira mu kulya enguzi n'okwekkusa ensimbi wabula nga obadde olina akakwate ne sipiika Among. Mukwano gwange nti togezaako kukola nsobi yakwagala kubanga odduka ggwanga olw'ensonga nti booda za Uganda zonna oba ensalo za Uganda zonna ezisobola okusobozesa okubeera ng'odduka n'ofuluma zateereddwa dda ku kiyitibwa red alert okubeera nga buli kiisi agwa mu kiri ekiti kyennyonnyoddeko olulabwako. Mukwano gwange wakubeera nga ojimbibwa wabula ate okusanga obusanzi ng'obadde ogezaako okutoloka ofuluma Uganda ekyo kyokka tewandyesanga ng'oli mu basement. Mukwano gwange
bituno byandirabika ng'ebyokusaagirira naye embeera yayongedde dda okubeera ng'egaga mukwano gwange. Kati omukulu gw'olaba mu kifaananyi essaawa zino nange mu ebintu si byangu. Omukulu oyo ye Derek Oron, MP wa Gogonyo mu disitulikiti y'e Palisa. Omukulu oyo kigambibwa nti mu mwaka gwa 2023 mu lumu ku lusirika lwa NRM Engoma saidi eyo yavaayo awo ng'alina ebintu byayogera ku generaali n'okulaga nti ye alina ebintu bye byayogera. Kati kireka kitwalire awo. Kati omukulu ono abadde muntu nnyo wa sipiika Amyuuka, era nga y'omu ku babadde batambula naye ne transaction ezimu nga ensonga zaabwe bazitambuzaawo mpola. Wabula gye bukeeredde olunaku olwaleero abalina ennamba ye ey'essimu abadde ne ku DP oba WhatsApp profile nga yateekako kifaananyi kya sipiika. We bukeeredde ng'ekifaananyi yakimaamuddeko dda. Era ng'omukulu ono nti alina mu gurupu y'aba members ba parliament ab'e Palisa saidi eyo. Wabula omukulu ono asuubirizibwa okubanga naye alinako emivuyovuyo gy'abadde agenda maaso n'okubanga gyenyigiramu wano na wali. Wabula yatandise dde okubanga yeesamba enkolagana yonna esobola okubanga emukoona n'okumusembeza ku sipiika. Nkugambye nti essaawa zino embeera eri mu kugenda maaso mukwano gwange. Luli kibadde nga kya ssanyu nnyo okugamba nti ndi mukwano gwa sipiika, oba nti nina ennamba ya sipiika, oba nti sipiika yankubiddeko. Naye kati essaawa zino abakuumaddembe bakubuuza nti sipiika omumanyi, wali omuwuliddeko? Obwana gabatize buludeka simayani oyo yewewe oyo. Kugambye buli omu agenda maaso n'okubanga yeesamula ne sekwesamba yenna. Kati nno nga tukyagenda mu maaso tebuvuddeko olunaku lumu emabega General Muhoozi Kainerugaba, the CDF era akulira amagye g'eggwanga lino, yavuddeyo n'awandiika obubaka obwabadde bulaga nti kale Speaker Anita Among yeebibye kaweddemu dda, naye n'alaga nti abadde omumyuka we Thomas Tayebwa ye yandibanga talina buzibu. Era General Muhoozi Kainerugaba yawandiise n'agamba nti Honorable Tayebwa is a very good man. He is my younger brother. He has no problems. He is protected. Obwo bwe bubaka obwawandikiddwa ku kibanja kya Honorable kya CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti Honorable Thomas Tayebwa musajja mulungi era nti mutowe talina buzibu, era ye at least anaabeera alina obukuumi okuva gy'ali. Ebyo bye byawandikiddwa generaali. Wabula ebigambo ebyo njagala okujjukiza byawandikiddwa nga sipiika tebannaba kubanga bamusalako. Ne byonna ebigenze mu maaso byabadde byo tebinnagenda mu maaso. Ebigambo ebyo General we yabiwandiikidde. Wabula bwe tukeeredde olunaku olwaleero banange Walukaga yayimba n'agamba nti ekiri atabaala ne yasigadde ewaka kirina engeri gye kigenda maaso n'okubanga kimunaawuzaamu. Okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okubanga gavaayo nga ga mugirano nga gajjira kumukumu ne bya Honorable Thomas Tayebwa byandibanga si byakugenda bulungi unless otherwise. Ebintu byandibanga naye ku saidi ye biyinza obutatambula bulungi
n'akamu nga tetunagenda wa Honorable Thomas Tayebwa agakyali ag'olugambo era agakyayita mu byempulubujju nti ekiro ekikeesezza olwaleero ekiro mu matumbi g'obudde Honorable Anita Monk kijja kujjukirwa nti kyadde kikakasiza nti ali under house arrest kati nno nti yaggiddwako ku Mackinon Road awo n'atwalibwako ekigo mu maka ge gali amalala just briefly nga security bwesobola okuba nti emutwala ti ne bamutwalayokko katonotono ne bamala ne bamuzza ku Mackinon awo ebyo bikyali bya lugambo tobitwala nnyo naye era bitwalimu kale katonotono nkugambye information ekyagenda maaso n'okubanga flowing in kati okusinziira ku mwana mulenzi tabs ninye tabs an investigative journalist era nga amawulire musajja aganoonya nnyo mu ngeri ya kukumba bw'osobola okuba nga okitwala avuddeyo n'agamba nti Thomas Tayebwa constructed a 13 billion Uganda shillings worth house just behind Mwesigwa cottages along Mbarara Masaka highway. It has an helipad and yes, it's just a farmhouse. Mbu akagambo kambu kakozesebwa nnyo naddala mu biseera bino olw'ensonga nti ebintu bizibuzibu era bikambwe nti Honorable Thomas Tayebwa yazimba ennyumba ebalirirwamu obuwumbi bweza kuno 13 bweddu obuwumbi mukwano gwange ndagamba nti gwatamanyi kawumbi ka ssente akawumbi kamu kalimu obukadde 10 kati mujjagera maaso n'okuba nga mutegeera ekintu ekiyitibwa ssente nti yazimba ennyumba ya buwumbi 13 ku luguudo lwa Mbarara Masaka highway nti okumanya ennyumba eno yakabyera y'amaanyi nnyo eriko ne kyewandiise helipad kati mukwano gwange gwe atamanyi helipad kitegeeza ki? Olaba bw'ozimba ennyumba tugeze ng'ogizimbye eggulu osobola okuteekako kye bayita helipad we waba nga wagazi bulungi nga ennyumba wogitadde wanyuvu oba walungi. Helipad kabeera akantu oba lubanga lusaze oba kisaako ennyonyi we zisobola okuba nga zirandinga. Okategedde bulungi omuntu n'azimba ennyumba n'ateekako n'ennyonyi we zirandinga. Ebifaananyi ebyo by'olaba bifaananyi by'abasajja ababadde babagajjalidde ebyuma bino omulimu gwabyo awo nno babadde boolekera mu maka ga sipiika. Ebyuma ebyo anti olaba ekyuma ekyo kiraba ekimyukirivu. Ekyuma ekyo mukwano gwange omulimu gwakyo kusala luggi. Mbo akina simanyi oluggi baalusiba ne kufulu y'amaanyi. Kati ekyo tekisala wali kufulu. Ekyo kidde eno ku ppata. Wale oliddeko gye bayita oluggi okuluggulira ku ppata. Kati ekyo bakiteeka ku ppata bwe bati. Ng'obadde olemedde mu ndambolooza weesibiddemu. Mukwano gwange eddakiika 2 baba bali naawe. Kati waliwo abayinza okwebuuza kati okyatubuulira bino nti ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa ebintu byandibanga si birungi gyali. Kati ate yejjeno kiki kyatugambayo ennaku zino wali ku mukutu gwa X. Mukwano gwange olunaku lw'eggulu ng'ennaku 16 Maayi olunaku olw'omukaaga wakati ng'eri bagenda maaso n'okubanga basalako amaka ga sipiika yeno yataddeyo positi ya Yesu n'awandikako obubaka obwadde bugamba nti I came into this world to give sight to those who cannot see and to take away sight from those who can. Nti najja mu nsi eno okuwa okulaba eri abo abatasobola kulaba
wabula ateera mukadde ke kamu n'okutwala okulaba okuva eri abo abasobola okubanga balaba. Ekifaananyi kino mukwano gwange kyetegereze nnyo kubanga mu nnaku ezitali zaawala kyandifuuka ekifaananyi eky'abantu boogenda okubanga omanyidde ddala mu ggwanga lino era wandigende maaso olw'okuba nti obalaba nnyo. Ono omukyala gw'olaba ku sayidi eno ye Honorable Lilian Aba, ate wano gwali naye ye Honorable Jacob Maxson Oboth. Kati nno mukwano gwange General Muhoozi Kainerugaba still ku mukutu gwe yagenze maaso n'okubanga aretweetinga nkiddamu. General Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso n'okubanga aretweetinga post ya Honorable Lilian Aba. Nakuddeko emabega ne kugamba nti bangi bakyalina okusuubiriza nti Honorable Lilian Aba erinnya lye lyandigenda maaso n'okubanga liteekebwayo okubeera nga awandibwako eddusu okufuuka deputy speaker oba Amyuuka speaker. Ojja kujjukira oluvannyuma lw'okubeera nti Honorable Oboth ye yawandikiddwako eddusu ly'okufuuka speaker. Kati wakyaliwo omuyiggo gwani agenda okufuuka deputy speaker wabula nga beetaaga abeere mukyala. Kati bangi mu nsonda ezesigika basonze nnyo olunwe ku Honorable Lilian Aba. Wabula twabadde tulyawo nga Honorable Lilian Aba ekifaananyi kye yataddeyo ng'ali ne Honorable Jacob Maxson Oboth. Post eyo gye yataddeyo General Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso l'okubanga agirepostinga. Bangi ne bagamba nti abangi we basonga olunwe wekitera okugenda maaso l'okubanga kyabikira. Oba okatyagidde bulungi. So bwe katali girya ekya Honorable Lilian Aba lwaki bangi bakyamulemeddeko nti ye yandifuuka deputy speaker lwa nsonga nti ayinamu nnyo ideology ya PLU. Atojja kujjukira PLU yesooka okubanga etugirayo amawulire nti Honorable Oboth yali waakufuuka oba yali waakuwandibwako eddusu okufuuka speaker. Ate waayise eddakiika ntono nnyo nga ne President Museveni akoze endorsement era nga Honorable Daudi Kabanda yaleeta amawulire agaali galaga nti speaker Anita Amonga agobeddwa, ate era yaleese n'amawulire agaadde galaga nti President Yoweri Kaguta Museveni yabadde agenze maaso n'okubanga olunwe naye alusonga ku Honorable Oboth Maxson Jacob muline efaananako bwetyo. Naye nga wekumire ku mukutu guno tujja gezaako information okugireeta naye nga information yeeno kibaako zivuga. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi,
Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 bebannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.